Kagamba TV basiibye otya? Basize otya kubanga tebunnabeera misana kutumiddeko. Nange njulira oli omuwala eyagambye abaana beeno waakukuba nawe mukkube. Nange waliwo we twali tukyaddeko wa muwala w'omukadde kubanga nze ndabira mukadde kati twali tukyadde wa muwala waliwo obuzzukulu akaana kakuyuwira amazzi kakukola ki naye nze lwali lumu nange akaana ne kajja kayimira waggulu ku firiji we nali kasukka ne kasuula essimu yange wansi naye we neevaako jjukira eyo tebampa wifi nkozesa kasaada kati saanda essimu wezikira kabuukako bubuusi kati obusungu ne bunnuma olala era ne kajja kasanga ne mukukyajinga era ne kasuula essimu yange nensirika kati olumu kajja ne kakwata ekyo ekigundi ky'entende ekyo ekisansa ne kankuba mu fesi bannayi nakakuba oluyi ne kadduka ewa jjajja waako omusajja ne jjajja mukyala ne waliwo ne ssenga waako ne kamugamba mbonkakubye ne bayita omukozi omulala yali mufirifu ne bamubukuyita ne bamugamba mbu alimu mukubidde kinga agamba asifa yamukubye ne omusajja najja n'ambuuza mb'ono omwana omukubye namugamba mukubye agamba omukubidde kinamugamba naye ankubye bane namukuba oluyi okuvako olwo buli lwe ŋŋendayo okukyala kana tekanemanyira kaŋŋamba mbu shagara mafe kwesa omusajja olumu kajja nga nejjajjaako awo ku ddeeni nga wetutuula ne kagamba mbu siri mulungi nange ne kagamba mu Luganda naawe toli mulungi sikwagala nenkuba emmeeza omusajja n'aŋŋamba mpola omusajja n'alagira akaana n'akagamba ddayo genda bannaye obwana bweno bumanyiira naye obukuba tebuddamu kumanyiira. Kadaama TV Kadaama mumuwulidde agamba nti nno yakuba omwana gye yali agenze okukyala kuba ye agamba alabirira mukadde. Nkimanyi gwawuliriza oba mumwe abawuliriza waliwo omuntu ng'akola mu nnyumba ng'ennyumba gy'akolamu era naye akola n'abaana nga mulimu obwana obumujooga kubaza embeera z'obwana kujooga kutesitinga kulaba ko naawe ani asinga gwe ennyumba gy'okolamu okikola otya kyandibadde kituufu omwana gy'okola bw'akukuba naawe n'omukuba. Enjogera Kadaama ono gy'ayogeddemu alagira ddala nti yamusabula olabira ddala nga yamukuba oluyi yaga yamukuba oluyi. Tugenda kutunuulira ensonga eno mu ngeri ya mirundi ebiri kuba nkimanyi waliwo battiimu nkuba nange nkusabule nga bafande Kadaama gwe twabaleeterawo awo yagamba nti bwe ennyumba gy'akolamu ky'omukola naye kyakukola ne bw'abeera maama n'amukuba naye amuddiza abo gye bali ne babeerawo ne battiimu nti omwana muwarabu bw'akujooga gwe kakkana mama bw'akujooga baba bw'akujooga gwe kakkana. Ate era nga mu nsi tulina abantu ba bika bibiri abantu abagamba nti kinjo kyankimira n'abantu abagamba bwe ntesingako nendaba ekintu nga kyokya nga nkireka. So abantu abo ab'emirundi ebiri mu nnyumba y'Omuwarabu muntu ki olowooza yalibadde amalako n'ennyumba y'Omuwarabu? Nkuba nkukube oba nkuba kansirike ninde paka kontrakiti yange bw'enaggwako. Bulijjo mbagamba nti kisinziira ku situation omuntu gy'alimu naye akati katunnyonnyole ku eno Kadaama agamba nti yagenda owantu omwana bwe yamumanyira n'amukuba. Nnyinza okitunuulira mu mirundi ebiri nti ogenda okukuba omuntu oba okulwana n'omuntu oba tewakitegese naye oba tewakipulaanize wabula kiyinza okujja. Bwe kiba kizze embeera gye kijjiddemu eyinza okubeera embi oba eyinza okubeera ennungi. Bwe tudda ku case study y'ono Kadaama ogenze okyadde owantu osanzeeyo omwana akumanyidde omukubye. Nsooka ne nkubuuza obulamu bw'ono omwana gw'okubye obumanyi?
ojja kuba omwana obulamu nga butono bw'atazirika ayinza okukanukirako awo. Kuba enjogera gyoyogeddemu kiraga nti singa waliwo n'omulawo naye walimukubye mulawo nti sijja kuwagira nnyo kikolwa kino ba bwe tunaakiwagira oyinza okwesanga ng'oyinza okuddamu n'okikola ate ne kikuleetera obuzibu. Nnyinza okugamba bwe nti abaana bano buli bw'ogenda okukola n'abaana era musaasire nnyo bakadaama bakola n'abaana n'abakadde. Kati gwe ekizibu ky'olina nti ate gwe oli mu bantu babiri kuba ogambe okola n'omukadde olabirira mukadde ate mugenda ne mukyalako n'owali obwana. Kati gwe oli mu katyabaga nti Omuwarabu ono olaba bwe yagamba nti n'ogamba nti yajja n'akubuuza n'abireka n'okuba entebe n'agamba akakkana oyo akulimba. Oyo Omuwarabu tagenda kukwagala kusinga mwana oli. Tagenda kukwagala kusinga mwana oli oyo omwana Omuwarabu. Era kuno okumukuba ne bw'akubadde abikkirira naye aba akiraba nga wakola kibi ng'okubeera nga wakuba omwana oyo oluyi. Kati obuzibu bwe bujjira bwe nkulaze nti oyinza omukuba n'azirika, oyinza omukuba n'omukanula, oyinza omukuba nga tomanyi kundi kuba wagenda kukyala bukyazi. Kakiregeeza w'otanulidde entalo gy'okyadde, kakiregeeza singa ate yali mu maka awo ate gwali buzaasala. Singa yali mu maka ng'omulabirira gwe teebereza okyadde bukyazi eri n'omukuba kati olwo singa yali abeera naawe nga gwe bakuwadde okulabirira. Nze ngamba ekikolwa kino wakikola n'oyitawo bwe tuba nga tugamba nti kale ddala baakuleka naye tokiddamu kuba oyinza okiddamu ate ne kireeta obuzibu obulala bw'otannalaba. Ate kino ky'oba olaze ku bugenyi, omuntu alaze obusungu ku bugenyi oyinza okwesanga ono omukadde gw'olabirira ajja kufuna ekizibu. Ekizibu ekyo nga si gwe okikoze ate bakisibe ku ggwe kennyini nti ono alabika obusungu bwe yatulagako n'akuba omwana tasobola kuba nga si yakubye muzeeyi ono n'afa. Kati bulijjo ekikolwa ky'okolwa oyinza okwesanga nga kijja kuliidinga ku kikolwa ate ky'otakoze ne balowooza nti gwe wakikoze. So mwegendereze nnyo bakadaama abakola n'abaana, bakadaama abakola n'abakadde muli mu buzibu bw'amaanyi. Era naali kugambye nti toddamu kukuba mwana ono. Zo embeera z'abaana zeezo kutesitinga. Naye ate nga waliwo babagamba nze omwana bw'ankuba nange nja mukuba. Yes, naye jjukira onoomalako nakyo. Tusobola okizza e Uganda ewaffe. Bw'oleeta omukozi owaka ng'olinawo omwana n'ajja n'amukuba gw'owulira otya nga mwana wo? Awo tukirese ne tukizza ate ku kino kyennyini era tukizzeeyo e Uganda bwe kiwakola. Omukozi n'ajja n'akyala oba omukozi wa sisita wo n'ajja n'akyala ewuwo n'akuba omwana wo nga mukozi wa mulala n'ajja n'akuba omwana wo. Ekintu ekyo okimira oba tokimira? Waliwo omukozi asobola okukuba omwana wo e Uganda, omukozi w'owaka n'akuba omwana we e Uganda n'okimira? Kibuuzo nkirekedde bawuliriza, kibuuzo nkirekedde kadaama yakuba omwana.